Okay, bana mukutu nate tukomyewo mu kitundu kyaffe ekirala nga nabategeezezzaako nti ne mama w'omugenzi Christine Nansamba naye akyali agamalaalo ge tulaba Juliet Ogalo yali muganda wa Christine Nansamba kati ono ye jjajja wa maama wa Ssaabanyala kati wano ndi ne mama wa Christine Nansamba Ndedda ye mukyalo ono gw'olaba oli munnaye ali awo yeebaseemu naffe twalinga bwe tutyo kati maama wano waatudde gano ge malaalo g'omugenzi taata owa Christine Nansamba Peter kati ono ye maama w'omugenzi Christine Nansamba. Maama nsaba obuzeeko abatulaba. Balamusizza nnyo bannange mu linnya lya Yezu Kristo Mukama waffe. Mukama yeebale kubakuuma. Mwebale na kutujjukira ne mujja ne mutunoonyaako mutulabeko. Naffe nga gye tuli eno. Okay. Maama kino ekyalo bakiyita bati? Bayitawo Kyerima. Kyerima Bugerere. Kyerima mu Bugerere. Okay. Maama nsaba otuweeko ku mannya go. Amannya agange nze nno amannya nnina mayitirivu mangi. Mannya agange eryange eddala eryennyini eryange eryayonka bbeere bampita Bena Amodoyi. Ndi mukyala Muteeso. Essebo. Mannya nnina mangi kati nina nze Kasiba. Abaganda bampita Kasiba naye nga erinnya eryange eddala nze Akasiba era nalyo lyabateeso kati Abaganda ne bampita Kasiba era ne ŋŋenda n'ekyo. Ekitegeeza bagendanga bagakyusa. Bo Abaganda balemererwa okugira ki okulyogera nga ffe bwe tulyogera bannannyini lyo ne bateetawaanya kati Akasiba ne bamuyita Kasiba. Kale nze nga Abaganda balirwana baffe bampitanga kye baagala ne bankazaako nga mpitibwa Nakazibwe era nga bw'otuuka ngamba Nakazibwe obuuza omukazi Omuteesa te gwe bayita Nakazibwe naye nga kyava mu bintu ebyo. Buli omu kyayagala nga kyakuteekako te nze nayagalwa nnyo. Era we tubadde nga tukyali wali nga tunyumyamu emboozi yaffe ey'okumabbali olina akantu k'onyumiriza ne kannyumira ak'omugenzi Kasozi Njala Yagwa. Kozo amannya amatuufu aga Kasozi Njala Yagwa yani? Kasozi Njala Yagwa nga ye Ajala. Ye Kasozi Ajala. Kasozi Ajala. Yali musajja Muteeso. Kati Abaganda olw'obuteetawaanya ne bamuyita Ajala. Ne bamuyita Njala Yagwa. Njala Yagwa. So Baganda baffe mwenna abagoberera Muzungu David Kadongokamu music analyst ndowooza omukisa ogwo mugufunye ogw'okutegeera nti Kasozi Njala Yagwa yali musajja Muteeso era ekitundu kino ekyebugerere kijjudde nnyo mawanga magatte ba Martin Angume ntegeezeddwako nti naye wa ku kitundu kino okkirirako emmanga eyo katono Martin Angume kati noono Christine Nansamba Ndedda bona owulira amannya nti ffe twagonzagozaamu. Mama Christine Nansamba yazaalibwa mwaka ki? Christine Nansamba yazaalibwa mu 1969 mwezi gwali gwakubiri. Kubanga ndabyeko wali Christine Nansamba bazaalibwa abaana ameka? Nda yange nga nze maama nawezaako ssebo bakitaka yankoze obubi naye nali nawezaako era ffenna lwe lugendo maama. Nazaala abaana 12. Ebeerawo maama muto wo yazze ndowooza kala muziraba. Anzirako kala muziraba. Maama naawe nsaba obuuzeeko abatulaba. Balamusizza abatulaba mwenna nga tuli wano mu maka g'omwami Matayo Gwana
jjajja wa Christine Nansamba jjajja w'oluggya luno ffe tuli bakamwana. Okyajjukira bulungi engeri Christine Nansamba gye yayimba ku matayo? Ndayira jjajjange Matayo w'ettendo yandekawo nga sinatondwa ekituufu tuse n'okuyita emizimu bannange kubanga ebyo byonna twali tuzime ng'ajja n'eno n'atuyimbiramu aba tannafulumya ng'ajja n'abayimbiramu mba muli awo oluusi n'akafulumya bw'atyo yajjanga kuno n'abayimbi abo bakasozi era nabo ne tugenda tuyingira tumulabako ng'ayimba nzeeka baasulanga wali abayimbi ng'ajja nabo ne basula awo ne bagenda ne bakola. Christine Nansamba ekitone ky'okuyimba kyavaawa? Ekitone kya Nansamba oyo nze taata we yannyumizanga ati jjajja wa Nansamba oyo yali musajja yali musajja musomesa naye mbu ng'alina ennyimba ze yeeyimbiramu nga ye nabo bye bataategeeranga manyi yali musajja nnyo. Ababaddeko mu katundu kaffe akasoose Matya Gwana mbamulaze Matayo Gwana mbamulaze yoli asooka eri amalaala ago agasooka eri ye Matayo jjajja azaala taata wa Christine Nansamba. Kati bamaama batulaga nti ekitone kya Christine Nansamba eky'okuyimba kiri traced way back from his jjajja mwami nti ye yalina ekitone kino. Mu baana mwalimu omwana omulala eyagezaako okutwala ekitone ekyo eky'okuyimba? Mbadde temunnaba kujjako kati waliwo omuwala Nansamba gwe yazaala omwana we gwe yaliko omuto oyo Nasanga yagezaako ennyo okwagala okukola ki okukitwala. Era ndowooza abantu bange ababaddeko mu kitundu kiri ekisoose mbalaze nti omukyala Magi ye mwana w'omugenzi Christine Nansamba muyimbi era agezaako okuyitimusa ennyimba za maama we. Kale yenna alina obusobozi bwonna obw'ekikola kyonna toba na kivulu n'otamuyita. Christine Nansamba nga bwe yali azimba n'ono bw'akola kitalina byayongeramu okuggyako okugezaako okutukomezaawo memories ziri enkadde. So maama Christine Nansamba atandiika atya nti avudde yeevuddemu atandise ekitone eky'okuyimba? Mwe mumulaba mutya nti Christine Nansamba anaafuuka muyimbi, afuuse muyimbi? Mwatandika mutya, mwakiraba mutya? Christine oyo yatandikira ddala ng'asoma asoma primary Kitatya primary school Kitatya ng'ayimba nnyo era nga bamwagala nnyo. Kati lumu Bishop yagenda n'akyala Kitatya awo ne abaana ne bategeka okuyimbira Bishop ennyimba ng'era bw'obimanyi. Christine oyo yayimba yayimba oluyimba olwanyumira abantu bonna, buli omu n'agamba yiyo ono omwana aliba muyimbi, kuba ne Bishop yennyini yagamba omwana oyo ani amuzaala. Ne bamuwa ebirabo olw'okuyimba. Yayimba bulungi nnyo n'asanyusa abantu. Era kitaawe we yagana omwana wange ayinza okuba omuyimbi. Kitange nno yali musajja muyimbi, taatange yayimbanga ennyimba naye ng'ate azeeyiiyiza naffe bye tutaamanyanga. Ng'ate ne Christine naye yalinanga era oluusi nga yeeyimbyayimbya era bibawala bayimba nti oluusi nga baŋŋaana. Awo yayimba watya? Wa Matayo Gwana yayimbanga nti ngenda n'ennyimba ng'oluusi baŋŋaana. Maama yamusaako eddoboozi yagambanga nti oluusi ngenda n'ennyimba ng'oluusi baŋŋaana. Kaali mukoera muyimba azza biri ebyemabega ebyoku ssomero. Kale bw'atyo ekitone kye ne kitandikira awo. Kakati bwe yafumbirwako obufumbo ne bumutawaanya, bwe yavaayo n'agamba kwe kusalawo okugenda okuyimba.
nategeezebwako nti ava kuno ne mukwano gwe omugenzi Kasozi Njala Yagwa. Tegeezeddwako maama obadde otugamba nti Kasozi Njala Yagwa yali taatawo muganda. Okuleka Kasozi Kasozi Njala Yagwa abeera mwannyina. Abeera mwannyina. Olwo yali Kasozi ng'aba mwannyina. Kuba taata wa Kasozi. Taata wa Kasozi yali wa Luganda. Yali wa Luganda nani? Ne taata. Kati Kasozi abeera muyita taata. Aba muyita taata. Aba muyita taata. Nansamba abayita Kasozi taata. So Kasozi Njala Yagwa yakwata ku muwala we n'amujja mu kyalo okumutwala mu kibuga. Nansamba yatwala Kasozi. Nansamba yatwala Kasozi yasookayo. Nansamba yasookayo. Okay. Yatwala Kasozi. Yatwala Kasozi. Okay. Era yabawo okusikirizibwa bamugoberere. Yasookayo. Ekyo kirungi. Namukulu wa namwana Nansamba first born we wuyo. Okay, naye ajja kujja twegatteko atubuuzeeko. Era okumanya nga taata yali musajja muyimbi. Amaka gano taata g'olaba tegaali matene. Era baayitangawo mbuga. Musajja yali mwami wa kyalo. Nga bayitawo mbuga. Naye ng'ekiri awo ffe gye tutaali batunyumiza. Kyali kiyitirivu nnyo. Musajja yakyamyanga abantu n'ayita ku kkubo n'amuyita gy'amala okulya. Abayindi baasibiranga wano. Ne bamuwanga ebintu mabaati, ngoye biki, kati nga buli alina kyayagala. Bayimbanga. Abamperekera mukomaawo. Mukomaawo nze abamperekera mukomaawo nze ngenze w'amata y'oggwana. Ebintu bingi bijjulidde amata y'oggwana. Ono omukyala namujja w'amata y'oggwana. Ene kanzu bintu bingi kasepiki omukazi omulungi buli kamungu nakajja w'amata y'oggwana. Kale nga musajja mwatiikirivu nnyo engoma nga zivuga ne ziba ne bukya. Banywa balya bya bwereere. Kale taata ne bwe wawulira Nansamba nga nti jjajjange yali musajja njasa biggu. Ddala nga yali musajja. Kirungi. So Christine avudde muno agenze mu kibuga atandise okuyimba. Oyinza okuba nga mujjukirako ku zimu ku ezo ennyimba ze yasookerako? Tuzijjukira. Sente si ye yasooka. Ndowooza banawe mukiraba nti abayita ababiri bejjukanya ndowooza okuva etwatandikidde interview eno olaba nti ono akoonako ku munne netwejjukanyako kyali bwekiti. Kale naawe tobeera n'ettima olowooze nti otambule bw'omu ojja kubula ojja kukola ensobi. Abayita ababiri bejjukanya. So yasooka n'oluyimba Sente. Oba waliwo ajjukira oluyimba olwo engeri gye lutambulamu? Tulumanyi. Musobola okujjukizaako abantu kubanga abamu tuba tetubimanyi naye woowulira ekintu wakiri owalirizibwa ogenda okinoonyeeko. Sente mwana wa nnyaba erina obuyinza. Sente yandesa sanga ebujje. Sente nenebuuzamu ani yaleeta. Nawe sookodde wali. Nusu yakaata wamagoze. Jangu naawe. Rupiya sente. Naye nga nze mbimanyi. Ojja kubimanya ate totusinzizaako. Rupiya sente. Aliwo nazikubanga mu tawuni ya buli lunaku awo. Kati tiimu yiino egenze ewera. Abantu baabano bafuuse basatu. Waliwo omwana muwala atwegasseeko. Kale yinza omuyita omuwala naye ate nga gy'abeera si muwala. Nsaba obuuzeeko kulaba. Nsanyuse okubalaba bannange. Njebale gyonna gye mukola. Naffe bwe tutyo. Nze mpitibwa Nakalembe Jessica. Nakalembe Jessica. Nanzaalibwa Christine Nansamba yali omuyimbi. Oli mwana wakumeka ku Christine Nansamba? Nze first born. Bannaye ndowooza mulabye
nti abantu bano baali bazadde era nga n'abaana gye bali mu nsi. Ono ye first born w'omugenzi Christine Nansamba Ndedda amanyiddwa nga Nakalembe Jessica. Wemba seerabidde mu nnyimba za Christine Nansamba ndina oluyimba lwe mpuliramu erinnya lya Nakalembe. Era mwali. Lwali luyimba ki? Ogenda okufumbirwa gy'ogenda eriyo emiteeru ofumba obuzibu. Mwana wange Nakalembe. Yasooka n'ayita Nakalembe. Nakalembe ono wangi maama. Gy'ogenda okufumbirwa gy'ogenda eriyo emiteeru obufumba obuzibu tebusaaga bw'obwogayala. Obwange bw'olaba mbukuumye paka bukadde sisibanga ku migugu nti njizza eri abakadde. Kitaawo gw'olaba munnange yali mukambwe ate nnyoka eddalu nze lyennina si lyerisaaga. Mwana wange Nakalembe omusajja taddibwamu alikkuba ensi n'ogitenda. Okay, ndoza bantu bange mulabye ekitone kiyonke kubanga kati Jessica akulaze lwakuba Magi taliiwo naye Magi ng'omusanze ku stage bw'obanga tewamanya nti Christine yafa oyinza okulowooza nti ate oli gw'okoze ki gw'osanze. So bakadde bange bwe tutyo bwe tukizizaako okubanga tunyumyanyumyamu. Buli omu ajja kumbuulirayo oluyimba lumu olwa Christine Nansamba olusinga okumunyumira era na lwaki. Amala mpeemu akapera ŋŋenda kuva eri ewa maama. Nze nali nyumirwa nnyo oluyimba olwo era lwe yawaana jjajjaawe bambi. Olwo ndayira amatayo jjajjange, ndayira jjajjange matayo w'ettendo. Yandekawo nga sinnatunda nze tuse n'okuyita emizimu bannange obwegeregere nze bw'omu bundaaza z'olwo ebisinga okunyumira. Nsonga ki lwaki lwe lusinga okunyumira? Anti kati olaba ffe batwava ewaffe bataata baabwe nga batuwasizza twasanga erinnya lya Matayo nga jjatiikirivu nnyo kweganga bw'owulira omuntu ayogera ku linnya lya Matayo ow'ettendo kweganga naawe owulira nga muli ogumidde kitegeera kuba teyali musajja wa mutene. Ekyasinga okunyumira mu luyimba olwo. Maama jjajja mu nnyimba z'omugenzi Christine Nansamba luyimba ki? Kaziwa lulwo nalulwo nalunjagala ndwerabidde Ennaku y'obufumbo. olwange ndwagala nnyo oluyimba ennaku y'obufumbo. Maama oluyimba ennaku y'obufumbo manyi kati abasinga tuli baana buto abalaba ebintu bino tetwafuna mukisa gulaba kuzitteeko ezo. Oluyimba ennaku y'obufumbo lwali lutambula lutya? Tuyinza kujjukiza tutya omuntu atulaba? Ennaku y'obufumbo yayimba ennaku y'obufumbo buli omu agitenda agikaaba lulwe naye abatagikaaba mulina emirembe obeera n'omusajja ng'akuwa ekitiibwa kyo osanye bambi ng'omuwa ekisingawo kubanga simanyi kuba yamanye obulamu bwo osanye bambi ng'omuwa ekisingawo. Nange abooluganda n'emikwano kantuke ku kyandeese ennaku eyange gye nalaba mudya. Oluyimba olwo lwagala obulamu bwange bwonna kubanga bannange omwana wange yalaba ennaku yabonaabona n'okuvaawo agenda afumbirwe. Mwana wange yalaba ennaku n'asalawo agenda ayimbe. Kale olwo ku lwange ndwagala nnyo. Ngenda ddukuwa. Olulina? Sirulina. Tolulina? Ngenda ddukuwa. Kale taata maama obwomu lw'oyimbye olulina? Nyimbye lwago Matayo w'ettendo. Anti lwe bayita obwomu. Sirulina nange. Naawe ngenda ddukuwa. Jesse, mu nnyimba za maama zonna luyimba ki lw'osinga okwagala? Oluyimba lwe nsinga okwagala lwe lwe yannyimbira nga ambuulirira. Nsonga ki esinga olukwagaza? Kale olw'ensonga buli lwe ndaba ekintu nzijukiramu mama bye yaŋŋamba era nenziramu nennyimbamu awo oluusi nina bye nkola bwentyo bwentyo. Oluyimba olwo lulina engeri yonna gye lukuyambyemu mu bulamu?
Nyumira bunyumizi sinteruyina kyerunya mu bintu bye yakugamba okubanga okola bye yakubuulirira obyeyambisiza mu bulamu obwo ne bubanga lukugattako. Waliyo bye neeyambisizza nendaba nga binnyambye era nga kye nnina okukola kye yaŋŋamba. Okay, nsabuddemu owa abantu akapera k'oluyimba olwo. Ti mwana wange Nakalembe ogenda okufumbirwa gy'ogenda ery'emiteeru obufumbo obuzibu tebusaaga bw'oba ogayala obwange bw'olaba mbukuumye paka bukadde sisibanga ku migugu nti njizza eri abakadde kitaawo gw'olaba munnange yali mukambwe ng'ate ennyoka eddalu nze lye nnina si lye lisaaga kitaawo yankuba nga tonnaba kuzaalibwa ggwe era ne muyiga nga kyasaba nkireeta mangu. Mwana wange Nakalembe abasajja bajooga naye abasajja batukuuma. Mwana wange Nakalembe kino kyenkubuulira gwe bikwate paka bukadde tyoyo nnyazaalawo omuwanga ekitiibwa era n'ebyokulya tobikweka eri mu kisenge. Nemubuuza maama omusajja bw'alindaga omukazi naŋŋamba ekyo kigumira teri musajja w'omu. Okay, kale bantu bange abalabi ba Muzungu David Kadongokamu music analyst bwe tutyo bwe tulabise tuli Kyerimya mu Bugerere nange ndina okuva no nzire Kampala naye enteekateeka nga bwe ntera okukola nnambulako ngenzeeko abantu bangi ow'enjawulo nga nkola omulimu guno nfunye omukisa nti maama musisinkanye mukyala wuuyo mukyala Muteeso origino nno n'abantu nange ntera nnyo bagamba nange twava Teeso twava Teeso kubanga ku ludda lw'obujjajja eri sikunyumirizaako naye nga bw'okimanyi nti Palisa kyali abasinga bakimanyi ng'ekitundu ky'Abagwere naye kyali kitundu ky'Abateeso kati Abalamogi be bagenda ne batandika Obugwere bwe baava kuno ne bagenda eri kati bwe baatuuka eri ne bakikola nga Omuteeso waawasa ono balina kwogera lulimi luno olw'eno teboogera Luteeso bwe lutyo Olugwere bwe lwatondebwawo ne lubanga lweyongerayo era bwe baali n'Abadama so nange bwe tutyo naye nga tuvaali kati ebeera Kibuku district Kalampete naye nga ffe tubeera Namutumba. So baganda bange leero bwentyo bwe ndabise nkulaze nti wano we waziikibwa mugenzi Christine Nansamba bajjajjaabe bonna bali wano bataata waliwo babiri baabano tubalabye eri ku mabbali eyo gye mbatunuliza oyo Juliet Ongaro pronunciation mujja kunsonyiwa era kyekyo ndooza y'ensonga lwaki ffe twabifunzafunzaamu njala yagwanga tetwagala kwemenya. waliwo n'omulala lwakuba tannazimbwa Paulo Osiyo eyali musomesa w'Entebe Magonga kati mwabeerawo ne Robert Okwara yali musawo Evvumba bonna beebasawo lwakuba tebannaba naye osofa ku kyendabye enteekateeka oweri nsaba maama mubeereko obugambo bwe mulekera abalabi. Ntegeezeddwako nti amalaala ago aga Christine Nansamba gali mu kukolebwa era nga ssente zisondebwa through namba nja gibateerawo enamba ngenda gibateerawo ereeta babiri ani erinnya eddala ndyerabidde naye nga Magi yali responsible mu kintu ekyo. Magi muwala w'omugenzi Christine Nansamba. Okay, kale bantu bange tunaatera okumaliriza naye nsaba buli ali wano ajja kuba atuwaayo obubaka eri abawagizi kw'ossa n'eri abali mu kisaawe ky'okuyimba abapya n'abakadde. Nsooke naani anti nabagambye nti ababiri bejjukanya abayita ababiri
kati era ndowooza okuva gye twatandikidde olaba bamaama onajjukizaako munne. Jessica, obubaka ki bw'owa abalabi b'omukutu guno, abagoberezi ba Kadongokamu, abaagazi ba Kadongokamu? Nze obubaka bwempa eri bamaama ne bakojja, kuba muli bamaama muli bakojja, nsaba mutukwatireko tusobole okuzimba amalalu ga maama waffe. Yangezaako ku ddoboozi. Mutukwatireko tusobole okuzimba amalalu ga maama waffe, tumumalirize nga ne Mukama abatereddemu obwangu mufune ku ssente tukimalirize ekyo. Nakalembe abagambye nti okusaba kwe gye muli ayagala kumukwatizaako okumaliriza amalaalo g'omukadde Christine Nansamba Ndedda. Ge gali ge twasookeddeko nga balazeeko. So ennamba mujja kuba mugifuna. Bayinza kweyambisa nnamba ki oba olya? Eyo gye nnina. Okay. So ennamba mujja kuba mugifuna. Maama, nze gye bamaama nze nsookerawo. Olina bubaka ki eri abagoberezi b'omukutu ossa n'abaagazi ba Kadongokamu? Oza obubaka bwempa abagoberezi ba Kadongokamu nti tebasuulirira mutindo ogwo, kusuulirira Kadongokamu okukifuulanga ekyedda. N'ekyokubiri kyembasaba butasuulirira nnyo baana b'abagenzi abaafanga ba Kadongokamu, okusobola okubayambangako kati ng'okutwaliza wamu. Kati abaana baagala okukola amalaalo ga Nansamba Christine, so nga bambi baali badde bayambibwako. Kyensaba nze nga abawuliza ba Kadongokamu oba abagoberezi b'omukutu ogwo, nze bwe bubaka obwange bwe mbadde mbawa. Bw'atyo maama bw'agambye nti abaana bano tetubasuulirira nnyo, tubakwatizengako. So nga banna ekituufu abaana bano ojagamba nti baakula, kituufu baakula, naye mu kukula obuvunaanyizibwa obulala nabo obutya ne bubabeeramu, abamu baabaleka bato nnyo. Maama nkomyewo gy'oli. Abawagizi ba Kadongokamu ab'omukutu guno obalekera bubaka ki? Webale nnyo ssebo. Obubaka bwe mbalekera taata, kansookere ddala n'okubeebaza. Beebaza kubanga omwana mulekwa Magi bwe yasituka ng'ayagala agoberere ekintu ekyo nina kye yaleka, bambi temwamwabulira. Abamu ku bo baamukwatako era n'asobola okubaako we yatuuka akati we atuuse. Simanyi tannaba kugenda nnyo mu maaso, naye nga baamukwatako tebaamulekerera. Mbeebaza era ne mbasaba bannange, temutwerabira, temutusuulirira, mutumanye nga tuli bamaama bammwe. Ffe bamaama bammwe, nze era ndi wano mpitibwa maama w'abayimbi, maama w'abasawo, maama w'abayimbi. Muno nkyaliwo, baana bange temunjabulira, temunsuulirira, munzijukiranga. Ne mujja ne mundaba nako ng'era abalala bwe bakikola. Bajja eri abajja babaza okuyimba awantu ne bajja ne bamanya nti waliwo Banansamba maama gy'ali. Oba oli awo ngazze bambi n'akubuuzaako, kyo kyokka kimala kimpa essanyu. Era mbasabira ekintu mukitwale mu maaso. Kadongokamu si kyekintu eky'omuzannyo, era kati n'ab'omulembe guno pulira babyogerako, baagala kubizza bujja. Kadongokamu yali wa mulembe nnyo, mukitwale mu maaso, temukigayaalirira. Naye bannange, n'ekyokubiri mpozi kyennyongerako, ng'era bano be bagambye, tuyambagane. Nansamba naye tumunyirize, naye alabike bulungi. Abaana baagala naye obusobozi bambi tetulina bumala. Nansamba yaleka abaana babiri bokka ba buwala, era na Magi yadda kuono, be baana be yaleka babiri. Kale baagala nnyo naye bambi nabo obusobozi sawa nfunda. Kale so bwe muba mubakwatiddeko bannange, nabo tebali beerabira. Mwe bamaama ng'era bw'owulidde agamba mwe bakojja.
bannange bye nnina byebyo, sirina nnyo bigambo bingi wabula Mukama abankuumire. Amina. So banaye ebigambo bya mukadde ow'ebityo weebibadde omanyi tulina obuboozi bwe tunyumizanga naye emabega wa kamera nga bunyuma. Atunyumiriza akamu ku buboozi nti abayimbi abo bajja wano mu kitundu kino okubanga bakuba endongo, naye ekintu ekyasinga okubeewuunyisa waliwo omukyala eyali omuwagizi. Maama omukyala oyo yakola atya? Aliwo yenna yafuuwa Nansamba ssente nezimugwako neyeyambula essaawa n'agimuwa. Ekintu mukiraba era tubeereyo mu bivulu omutera obbalaba oli bambi nga talina naye ng'asigazizaamu kacupa k'omwenge n'akakwata n'akafuuwa omuyimbi ng'ekyo kyasobola okola ki okumuwa. Baganda bange, nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongokamu music analyst. Osobola okunsanga ku YouTube oba ku Facebook kwenkolera emirimu gyange, mpozi ne ku TikTok naye eyo sigendayo nnyo. Emirimu gyange gisinga awo. Njagala ng'omuntu osobola okunsanga e Kasubi ku Basookakwavula stage etuba nga tusobola okuttaanya ebintu bino. Ayagala ennyimba za Kadongokamu osobola okunsanga awo, naye ennyimba ntunde. Era kino njagadde tukitandiikire wano. Abantu bangi bagamba muzungu mufuna mu nnyimba zino naye bannannyinizo bazifuniramu wa? Maama ennyimba zammwe muzifunye? Njagala ng'oli mu kamera okitegeeza abantu ennyimba za Christine Nansamba mubadde nazo? Tubadde kale tetuzirina ffe abakadde. Bannyinaabwe ne baganda be be babaddenga nazo naye naffe bamaama tuzifunye. Naye kati muzifunye? Nziba wadde. Mulina ekikumi kye mumpadde? Koyini embibibi. Wano mu maka gano mwali mulabyeko Muzungu David nti aze n'amenya ennyumba n'aggyamu ennyimba za Christine Nansamba? Nteekamu buteeso okufuna ebintu ebyo. So people, you should stop that stupid way of thinking ti Muzungu David afuna mu bagenzi. Maama baabano weebali wano era basobola okunjulira nti Christine Nansamba ennyimba yazitunga nga baziguza abo abaali bagula ennyimba. So it's my efforts okubanga nnoonya ennyimba zino n'embeera nazo. So ekintu ekyo kye mugendanga mukola si kituufu. Bw'oba olina ky'oyagala tuukirira omuntu akikuwe mu bulungi. So sigenda ng'oyogera kino ne kiri. Ennyimba za Christine Nansamba babadde bazimanyi naye nga tebazirina era bakoze eki? Bazifunye. Si bano bokka, eriyo bangi nga ngenze mbawa ennyimba z'abantu baabwe nga tebansasudde, so nga ndina bannange bangi bemanyi mu bizinesi ng'olina musasula ate nga mutuufu. Tebimukwatako oba oli gundi wa gundi oba n'obeera muyimbi ng'alina okusasuza kati bw'obanga zizo lwaki tozirina? Kale bantu bange kyekyo kwe kusaba nti tukwatizeeko abantu bano, tukwatizeeko naddala omuwala ono kati yaliwo wano. Magi taliiwo, ali Kampala mulwadde wano tabaddeewo, naye tubakwatizeeko ng'etwakola amalaalo ga senior woman Irene Nakito nagano nsaba nti tukole bwe tutyo tugakole. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange Muzungu David yakwata ekitone ekyo kyenaaba nsobodde nkirizeeko, naye nga naawe awulira nga wandyetaaze okutambula n'omugendo guno, nkusaba nti ntuukirira ng'omuntu twogere tulabe butya bwe tujja okugattako. Sente zo zijjabeera mu mikono mituufu nga we tukikoze twakikola ewa senior woman Irene Nakito wa Hamani Basudde, tukikoze ku kusima Fred Sebata. Buli omu yakkiriza nti ekikumi kye tukikozesezza bulungi. Kale kwe kusaba kwange, nsigadde Muzungu David. Okay bantu bange, eno y'ennyumba eyogerwako ey'omugenzi Matayo Gwana jjajja wa Christine Nansamba. Endooza wano waliwo abafumbira bweti bweri. Ndi Kyerima mu Bugerere ew'omugenzi Christine Nansamba. Omwami ono
Omugenzi ono yali mwami wa Ssaabasajja Kabaka mu myaka gy'enkaaga. Yali mwami wa Ssaabasajja Kabaka kuviira ddala mabega eyo. Yafa mu 1965. Ono yazaala taata wa Christine Nansamba Ndedda. Eno y'ennyumba ekyaliwo era bakyagikuumye ng'ekyobulambuzi. Amaka gano ogatuukamu ekyamazima olaba nga ga kitiibwa. Bakulaga nti ennyumba eno ya mwamba, yo tebaagijjaawo, baagirekawo okubeera ng'ekijjukizo obutafaananako naffe abamu ey'ewaffe, nti bwe tutuuka wano nga zino tukola ki, nga tuzijjawo. Nange nzijjukira ya taata yali bweti, naye simanyi oba Edna Ruth ndibalaga ki, ndibalaga ki kubanga lumu yambuuza dadi ennyumba ya jjajja eriwa, naye nga sisobola mulaga nti eno ennyumba ya jjajja. So yeno ennyumba nga bwefaanana ey'omugenzi Matayo Gwana, ti abantu we baaliiranga ebintu. Yeno ennyumba nga bwefaanana yeeno. Kati wano amaka ago g'olaba awo Christine Nansamba we yasiikibwa. Tuva wali wansi awo. So baganda bange, bwe ntyo we mbatambuza olugendo olw'ekyerima mu Bugerere. Kati tunaalaba omuyimbi omulala gwe tugenda okujjukira.